Yes, muli mutya kansuubire muli bulungi. Olunaku lwa leero tugenda kulaba emu ku messaging platform eri secure ate nga efocusinze ku privacy. Teweetaaga namba ya ssimu era teweetaaga email okubanga okozesa messaging application eno olw'ensonga nti ennamba z'essimu ne email zikaringa privacy, zikaringa kyetwandiise identity zaffe. Bagiyita session gyetugenda okulabako, bagiyita session 1. Wagamba nti session is a cross-platform and end-to-end encrypted instant messaging application emphasizing on user confidentiality and anonymity. Gyetugenda okulaba, gyetugenda okuba nga tulaba ogikozesa otya, eri secure ate nga ekolera ku gundi ku ssimu, erina application nga bwe tulabye, erina eya Linux, erina eya ssimu iOS nayo kweri, naye tugenda kuba tuginstallinga ku Android. Kansooke nfune wano terminal yange okubanga nfuna application gyetugenda okukozesa okunnyambako okubanga edisplayinga gundi eno essimu. Kati ku ssimu waliwo application gye nabagamba, osobola okugenda ku Aurora Play Store, osobola okukozesa Aurora okubanga odownloading application eno. Wano oteekawo session, yeno, oba n'ogijja ku F-Droid. Ezo zonna zenkulaga teweetaaga email okubanga okozesa essimu yo okubanga odownloadinga application. N'oba tolina email mu ssimu osobola okusigala ng'odownloadinga application zoyagala. Yeno session era tugenda kukozesa eno downloadinga noinstallinga. And waliwo this application has future you may not like, tujja kuba tuziraba lwaki bazoogerako wano. Bagamba wano full anonymous account creation, no phone number required and no email required. Waliwo wano n'ebintu ebirala, privacy end-to-end group chat for up to 100 people. Osobola okusharinga ebifaananyi, files. Osobola waliwo wano kye nalabye, eri secure nti erina servers, tugambe yo nga yo erina wosobola okugenda n'oba nga ogikozesa ku tour relays, tour relays, oba erina inbuilt security mechanism esobola okubanga ekuyamba okubanga obeera anonymous ng'ogikozesa. Tugenda kuba tulaba ensonga lwaki wano babadde batugamba nti there is something we may not like. Ngenda kuba nkikunnyonnyola. Eri open source, balina gundi yaabwe, balina gye tuyita nga repository yaabwe ku GitLab. Osobola okugenda n'olaba code zonna z'oba weetaaze. Bw'oba olina account then ogiteeka wano account n'oteekamu recovery phrase. Njabalaga recovery phrase. Oba eri ku ssimu ndala then osobola ogiscanninga wano n'okozesa kamera okugiscanninga. Naye tugenda kutandika mpya, create account. Wano ng'oteekamu
erinnya lyo eryo lyange root 1 strike continue. Kati yeno wensonga lwaki babadde bagamba nti there is something you may not like nti eno gye walyetaaze eri slow naye teba na back end esobola kukuleetera notification. Kati olwa notification tukozesa Google notification, Google Play Store, Google Play bagiyita batya, Google Manage, Google ki gye tukozesa okubanga etufeedinga ne notification naye era tekirina buzibu bakiteekawo wano something you may not like because bamanyi nti abantu abasinga tebaagalira abantu abali mu privacy world tebaagala Google nga nange kwontadde saagala Google saagala Apple. Kati n'ogamba continue, allow notification. Olw'ensonga tugenda kukozesa Google service okutuwa notification. Kati yeno giguddewo. Oba oyagala okuadinga omuntu yenna ogenda wano bwoti asobola okusikaninga wano oba leka tulabe okuba ne code gyakusindikidde n'ogijjuza wano oba ye okumusikaninga. Ngenda kulaga eyo code weeri. Woba ozze wano waggulu ku linnya wano ka icon eno ennamba eno gy'okoppa n'ogireeta n'ogipestinga wano n'oba ng'ojoyiniza omuntu oli akuwadde ennamba, si ku nnamba yo wabula kankiddemu nkikunnyonnyola. Eno ennamba osobola ogisindikira omuntu yenna n'akujoyininga. Ogisindikira omuntu n'akujoyininga. Osobola ogisindika ne gundi zino ziri wano ze tulaba wano oba Bluetooth osobola ogisindika ng'okozesa Bluetooth. Kyonna ky'oba weetaaza okukozesa osobola ogisindika. Oba ogikoppa n'ogimuweereza bw'otyo bw'okikola. Wano oba okyusa linnya osobola okyusa erinnya lyo, omuntu asobola okusikaninga. Kye tugenda okukola tugenda kujja wano kati ngenda kukozesa essimu endala. Nina wano essimu gye ngenda okukozesa okujoyininga. Nina wano essimu gye ngenda okukozesa okusikaninga gundi eyo. Okay, maze okusikaninga ngenda kuwandiika hi. Kati we tuddayo emabega wano tulaba nti waliwo message ezze etugibikkula yiino. Ono bamuyita root 1 yatusindikidde message eno. Osobola obikkula wano woba oyagala omu acceptinga osobola omu acceptinga, woba oyagala omu deletinga deletinga n'okumublokinga kyonna ky'oyagala. We will accept this person. Kati naye osobola okukozesa wano n'ogamba hello n'osindika n'egenda. Wano ayinza okuddamu n'agamba how are you n'osindika nejja. Ndowooza ogiraba. Kati waliwo ababuuza nti woba oyagala okukuba essimu onyiga wano bw'oti ku ssimu. Kambeeko kye nkulaga. Onyiga wano ku ssimu ku kano akantu ka icon k'essimu. Simanyi nti oba nsobola okugaziya tesobola era naye kati tugambe onyize wano ku kano ka icon k'essimu. Onyiga wano nekutwala mu setting n'ogamba enable calls. Wano no choosing kyoyagala to enable calls. Wano osobola okwenablinga lock n'oba ng'ogilockinga kyonna ky'oba oyagadde. Kati we tuddayo wano naye nkuba essimu bwe nti omuntu gwe tuli naye
aba asobola okugirisiivinga oba si kyekyo naawe gwe kennyini noono yennyini asobola okukubira essimu era oba osobola okugiraba ng'ejja. Kati ne wano ndi kukuba ssimu just acceptinga wano n'otandika okwogera n'oyo omuntu. Accept kanziremu essimu evuga. Accept, then wano omaze omu acceptinga, then wano musobola okwogera n'omuntu. Hello, ndowooza olaba ekola bulungi, terina buzibu bwonna. Kale tuvudde eyo. Esobola creatinga ze tuyise groups nga zolaba ku gundi ku tugambe WhatsApp. Ojja wano no create a group, no creatinga no adding abantu boyagala okubeera mu group. Bwete wekola, bagiyita session. Teweetaaga namba ya simu, teweetaaga email okuba nga ogikozesa. Yeyo video yaffe ya privacy nayo mubeere bulungi, mweraba.